njagala ontegeere bulungi kati bano ba Museveni bo buli lwoyogera ku new generation every time lwoyogera ku new generation bo tebakitegeera era gwe tulina kubamalira ku biseera ng'olwana nnyo bategere new generation kubanga bo mu bwongo bwabwe mulimu mundu mulimu kutemula mulimu byansiko mulimu byakulya abantu mulimu bya butwa mulimu bya bufuzi bino ebyedda ne bona okola otya kankubuli ne bona okola otya yetajja kutegeera nti nensi ekyuse enensi ekyuse gyenjagala okumutegeeza ye mutwe gwe teriimu kankuwa ekyokulabirako President Museveni ye mwennyini yatekawo kooti maasho ebintu bya kooti maasho bimuwokyezza era yabiretera mu palamenti n'agula ababaka bonna n'abawa ssente n'abagamba muyise etteeka lya kooti maasho n'okutuusa kati etteeka likyamutuulidde akyaganye liteekako omukono omanyi lwaki wayagala okulya okujja ssente abbe ate bo bamugamba nti etteeka lya kooti maasho bbi bo bayagala okujjamu state zigenda okunoonya akalulu bamugamba nti etteeka lyoyagala okukozesa fu kati lyalituddeko naye nga amaze okutomeza ababaka ba palamenti bonna abatomeza waliwo neyali yagala okuyita minority report Mpuuga yali yagala okuyita minority report. His mission was to bring a minority report to recognize, to legitimize that illegality of court martial bill. Era awutwebaza nnyo Ssenyonyi yali mugezi nnyo yawuliriza abantu kye bali bagamba. Ne twabadde tuli awo bomu ne zitandika okukuba abantu ne bakikuba. Abantu bakikubye. Government neswala ne batwetera ebifaananyi by'omuntu gwe basaanyizaawo. Can you imagine? Twabadde tuli awo ne bayita COVID naye n'abookya. Naye abookya abantu babiganye bya COVID babiganye ne munakola mutya babiganye. Ne baleeta ebipapula. Ekyebipapula kyakutteyo nga bafuna sente z'obwere banoonya sente za campaign baleese ebipapula byawookyezza. Nayo babijjewo tugeze okera ku makya olwaleero nga babijjewo headlines mawulire wonna headlines mu New Vision mu Monitor epapula babijjewo. Can you imagine? Batuse ne bagamba nti Bobi Wine Kyagulanyi mukati muyeekera bo bamuteeseko okubeera rebel bo balowooze kyekigenda okukyusa abantu kyekigenda okutiisa abantu. Bamufudde wa ADF kati ADF bagifula kanga baana very soon ogenda kuwulira nga nekkonya akomyewo nekkomya agenda kukomawo naye kati fe abantu ba bulijjo kambaliremu katono tukole analysis osobola okumanya woogwa. Njagala nkuwulire bino bikola byonna byolaba n'abasajja abadikiteta banakyemalira mu nsi yonna badikiteta nga Napoleon Bonaparte, badikiteta nga Bismarck owa German, badikiteta nga Metternich, badikiteta nga Mussolini, byonna babikola naye we batuka ku level eno bayite bakyalina kye bakyasobola kuzza. Museveni tukyalina kyosobola kuzza, tukyalina kyosobola kuzza, tokyalina. Era kyovala nga tutegeeza President waffe Kyagulanyi totusibirayo Mr. Kyagulanyi, totusibirayo Mr. President, totusibirayo. Ffe tuli ba people power, tetuli ba nuupu. Gwe watugamba nti tujje bino si bya bufuzi ne tujja tuli bangi. These are different minorities coming from different sources. We believe in you to lead us into people power to demonstrate Article 1 of the Constitution of the Republic of Uganda. We expect you to lead us to tusula kubanga ennaku zino nuupu efuuse nuupu naye kati ate fe abalala abajja bakugoberera nga tetuli ba nuupu nga tuli ba people power tukole ki? Mu nuupu tutyayo wali abantu tuteesiga bakyali bangi, abantu abafaanana nga ba Mpuuga, abantu abafaanana nga ba Abedi, abantu abafaanana nga ba Bashiru, abantu abafaanana nga ba Kagabo, bakyali bangi nnyo ate bakwetoolodde. Kyeva nkusaba naffe tukulembere tuyingire mu nkyukakyuka. You must be the leader of different minorities to beat Museveni.
There are many people who are suffering, but they lack the leadership. Abantu bangi tebalina bukulembeze nga babonaabona bakwetaaga bebakuba epapula ababoda boda. Tukulembere tulumbe, tukulembere tutuleka, tukulembere. Njagala okukakasa Mr. President Robert Kyagulanyi ne bannayuganda mwenna wetunatuukira mu mwezi gwa June omwaka ogujja bwe tubanga tuyimiridde Museveni ajja kuba takyali president. Wetunatuukira mu 2026 July June mu June Museveni ajja kuba takyali president. So kati mutyaki tuyimuke. If the need is all of us to come together, twegatte tulumbe tukonfrontinge. Nejjukira tuli people power. Ate mu people power ne Nuupu mweri. Nuupu eri mu people power yatujagala nnyo. Era omuntu yenna akwata ku Nuupu. Waliwo omuntu omuyangambye. Nenga ogamba toli wa Nuupu naye nga odifendinga Nuupu. Abo baana baffe. Abo bannayuganda abanyigiriziddwa. Abo baana ba ghetto. Bino nebyo bituna tujja byeyambulako. Naye tetujja byeyambulako nga bambega. Mbutu byeyambuleko Nuupu etuwekala tuche twekyusizemu nga babedi. Nedda. Nze nja kuyimira ku makulu gange bagambe ndi wa CP. Awagira Kyagulanyi. Kati gwe owa Nuupu ompa akalulu kubanga olaba nti ntegeera okusinga owa Nuupu yesimbye ku wa CP. Ojja kupa akalulu ku merit ate bwe natuka mu parliament nja kulwanirira Nuupu ewuunye. Obakaluka abagezi bwekka ne lwaki abantu begeziwaza buli muntu mugezi asobola. Abantu twesiroza bwesiroza kyembagamba kintu kikulu nnyo mu kuba ettooki mu bantu aboogera. Si buli muntu yenna tyogenda naye ne waba na Nuupu osobola omulekawo n'olonda omuntu ategeera. Eyo no nsonga nkulu bannange. Eyo nsonga nkulu nnyo. Kyova olabanga twagala okussa ekitiibwa mu Honorable Shamimu Malende. Twagala okussa ekitiibwa mu Honorable Ssenyonyi. Twagala okussa ekitiibwa mu Honorable Zaake. Twagala okussa ekitiibwa mu Honorable Lubongoya. Twagala okussa ekitiibwa mu Principal. Tukimanyi nti Nuupu erina abantu bangi naye abo abantu benjogedde kataala kaffe. Bwe kazikira tuba tuzikidde. Tuli mu kuba ttooki mu bantu abala mangi batuliddemu olukwe neko mulundi guno my friend wonoba wa Nuupu tusobola okukuma akalulu ne tulonda owa UPC